Bannansi ba China bakungaanye ku Sheraton Hotel mu Kampala okujaguza emyaka 74 egy'ameefuga okuva mu mikono gy'abafuzi b'amatwale ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekumi mwaka gwa 1949 wansi w'ekibiina kya Communist Party of China. Rebecca Etwala Kadaga era nga y'omumyuka wa Ssaabaminisita yakiikiridde President Museveni ku mukolo ogwetabyeko abakungu ab'enjawulo omumbadde n'abakulira ebitongole. Kadaga asomye obubaka bwa President Museveni mwasiimiddwa omukwano ogwa namaddala eggwanga lya China gwe lirina ne Uganda ssaako n'Afrika okutwaliza wamu. We also celebrate the immense success that your country is experiencing today. We have just heard that you have eliminated poverty in China. We also celebrate today the fact that China was the first country to establish a diplomatic mission with Uganda immediately after independence. Atendereza China olw'okusalawo okukwatirako Uganda mu nkulaakulana yaayo mu bintu eby'enjawulo n'asaba gavumenti ya China okussaawo ennyonyi ezibuuka obutereevu okuva mu Uganda okugenda e China okwongera amaanyi mu by'obusuubuzi. There is a lot Uganda has gained from the cooperation of the People's Republic of China since we started in 1962. That has been making a request that one of these days we should see the airlines of China landing and taking off from Uganda. Wabadde okwonaganya obugiraasi n'okusala keeki ng'akabonero ak'okujaguza olunaku n'enkolagana ennungi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.